Asindikidde audio n'angamba saamukozeeko. Yes, nze nina ensonga lwaki saamukozeeko. Bwewalanga nnyo kubanga olya mu lulime ne mulizise. Oyimiriranga ewantu wamu. Bwabanga bwewu bwewu. Bamuwadde $1,200,000. Bwabanga bwewu bwewu. She wanted help both sides. Yes. Twabadde tusobola okujja okuyamba Sammy. Nga Sammy abantu ababuulidde ekituufu. Twabuuziza mujjukira Rama nga abuuza Sammy nti Sammy oyagala ki? Kati tulina obuzibu bumu bw'obuno. Owagira NRM toyagala aba Nuupu bakunyiigire kuba oyina beweeguya mu Nuupu. Owagira Nuupu toyagala aba NRM bakunyiigire kuba oyina beweegula mu NRM. Beerawo ng'abantu tebamanyi kituufu ky'owagira. Zaani okuba ng'olya mu lulime ne muzise. Okwekyayisa abantu. Kuba omuntu asobola ovaayo eri n'akuwa ssente ne bagamba ezo za NRM. Abantu babadde willing nga basobola omuwa ssente. Babadde willing. Oyo bangambye ewakabaata bamugambye ajjire mu kamera ne kimulema. Yabaddeko ko n'ewakabaata ekiro. Mbabuulire buli muntu alimbye intaneti eno gy'akomye okulimba intaneti agenda fundikira bubi nnyo. Kino kibagambye. Teri ye alimbye bantu ba intaneti n'afundikira ng'ali bulungi. Muno muŋŋambe nti oyo yatulimba n'ayitawo n'agenda. Muŋŋambe nti oyo yajja n'adyeka intaneti n'ayitawo n'agenda. Era buli omu azze ng'ali open, abantu bamuyambye ng'ali open ne bamuwa emikisa gyabwe n'agenda n'aba bulungi. Buli ajja n'alimba intaneti n'atwala ssente z'abantu, abantu ne bamuwa ssente. Afundikira nga Zolo. Taliiyo. Kati ono aŋŋambye Rama gwe ggwanga genda opame. Rama kuvadde wano akusigira kifaananyi kimu nti ye ali lwiyo agenda kujja akuvuma akuvume. Oba omwagala mwagala oba tomwagala lekayo. Kati oyo Donny Questions yajja wano n'aleeta ebiwala ebifere wano ng'ayagala bakiyambe.
ng'alowooza ffe bwe tutyo bwe twayitawo yaleeta kino kinne ekifere nekiryoka kyekaabya kati aliriddawa oyo vidola mujja mmanya ekituufu nga wayiseewo ebbanga mulinde nze mbabuulidde eno intaneti tewangamu mufere n'omu buli muntu yenna ajja nga alina imeji y'ekifere temuwa buli abantu bakuteekamu obwesigwe n'oba disappointinga mullo tekuwa era ofundikira ozunga kati muganda wange Sami yasiiganga kifaananyi kirala yazze wano naye amayumba n'ageegaana buli kimu n'akyegaana yabitulaganga naye tuzzeeyo ku mboozi y'abana ababiri sinnazannya ku zi odiyo z'eggulu ekiro omanyi ne trendi y'emmotoka yabadde ekutte nga bwe baali ab'omukwano beekubira essimu bamiitinga abantu babiri. That's what I can recommend. Naye ffe bwe tunaamera ebiseera bingi ku recommendation tuboogerera bubi tuba tubayambye kubanga basobola okwawukana ne baawukana mu bulungi. Kati owakumakya ali mu comedy store bwe yagenze kusaasaanya ku ssente bw'abeera ku sheeyo ya comedy store n'afuuwa buli comedian ajja ku stage mugambe tamala nze wagira wano n'afuuwa ojja kulaba comment section nga yonna eyimba kimukiiki nkoko naye bano abaana ssente ze bafuuwafuuwa bwe batyo nga tebannaba kuzimba mayumba ga kusulamu nga bakyali mu apaatimenti tezibaluma bajja kiwulira mu bukadde Frank akugamba Kirowi ogamba otya Kirowi ekigambo ekyo mukiwulidde Kabaata kye yayogedde njagala mukikwate mufune we mukitereka eyo kiriipu eyo nga bwe yagyogedde njagala mufune we mugitereka munoonye n'ebigambo bya Rama nabyo mufune we mubitereka a few moments later erina okujja kino kibagambye a few moments later erina okujja mu nsi muno buli muntu Katonda yamuwa omukisa gwe buli muntu Katonda yamuwaayo akadde mwagenda oshayiningira buli muntu Katonda yamuwaayo akadde ako mwagenda oshayiningira bati akadde ako kiri eri ggwe okakozesezza otya okamaintaininza otya Rita, how are you doing? Akadde ako okakozesezza otya okamaintaininza otya bino ebigambo mbibagamba
chicken bw'atazimbira mukazi oyo nnyumba nga bwe yabimusuubiza, ebigambo by'oyo omukazi bye yayogera ng'ayimiridde mu maaso ga chicken, kino nkibagamba bigenda ssera chicken. Chicken bw'atazimbira mukazi oyo nnyumba nga bwe yagimusuubiza, ezimu ku nsonga lwaki Shira alwana nnyo Chicken akola obweyamu bwe. 1. Shira teyaliiko. Kino ekintu Maama Fina yasobola okukibagamba nga azze oba Ssente Butto oba n'abantu abalala. Mwabagamba tagizimba biki kyava ku mutima gwe n'akyogera, tekyava ku mutima gwa mukazi. Omukazi si ye yamusaba agimuzimbire, kyava ku mutima gwe. Mumanyi lwaki Abaganda bagamba olulimi lutonzi ate olulimi lusezi? Lutonzi ate lusezi. Ye yakyogera mu kamwa ke. Kye yayogera kyennyini kye kigenda omumusera. Yovola mbagambye mutereke ebigambo bino. Waliyo few moments later nze mbabuulidde mujja tuuka okunoonya musajja waffe nga mumunoonyanga akasubi. Oba aliridda wa sajja katumuwenjule. Bino byonna bye yabadde alwana, bakole batya, alwana tuukiriza kye yeeyama. Andrew ogamba otya Andrew? Ndabyeko awo liita katogo. Liita katogo wange lini abadde ambuzeeko nnyo oba abadde yabulira wa? Namukadde Jas. Manyi namukadde oyo atera okwewunza neyeewunza, ntera nnyo mugamba oyo namukadde ne mugamba abo abasinga bali mu firimu zaabwe. Leero birthday ya Julio. Ndabye bamukeddemu n'azamazzi. Ambye Mbushira ali munyonyo tali network. Munyonyi. Kwa omuntu akwata agenda kusigira wa comedian site ne bamuwana Sauti munyonyo. igwe mugagga n'osula mu apartment. Niye ngosula mu apartment wala sente zakuwa buli wafu. Abulijjo ba TikTok babikola. Naye gwe nze bana kabatanze bana bandemu okutegeera abaana beeyamayama bye bataasobole oba balowooza nti bwe bayita ku mayumba oba bwe bagee bakamu balowooza gazimbibwa kyesima. Was it necessary really? So was it kyasiza okumugamba ekyamaanyi Godde ku media ogamba omuntu nti yageya munne nti alina siriimu mu public ensi n'atakiwulidde akimanyi. awulira Chicken agambye Mbushira Price bw'aba yagala mukwano gwe mbw'afuna TikTok ow'olugambo n'amuwa information yonna mbuye n'akivaamu. So was it Shadia alinda kona kano kankabagambe. Waliwo wembadde kati buwaayiriza.
Togolize Shadia. Waliwo interview gye balikodinze chicken. Ngagamba mbo bali Dubai n'atega Shira Price ekibatu ng'amusaba obusolo n'abumuma. Kweli seriously omuntu gwe twadde tuwa respect nga chicken osobola otyo okwogera ekigambo ekyo ku interview. Mbo wali osaba kati singa kati yamuwa talina kasengejja mukama mama yakuza ya mama Fina ina abantu be bayamba ngeze kuzize owayi mama yakuza nange ensi yatuzira ndeka nziro netuga ndi mu myaka gya mama yakuza mama yakuza mama wonga mwabadde mu kabadi timushira mu commenting abaho muwe miliyoni nya nange ompeyemu timu shira n'abaho bagenda kakolimira katikagata ebikolimo bya taata waako kagatasiranye ebya maama afuwabwe kabadde kagenda ozimbira ennyumba n'ebya Shira Price omukazi just bamuguliremu mmere yeerire kuba ndaba naye obulamu bugenderedde bamwewere kasawo ka mucere na kasu abataleeta wano Shira tulwana olutalo oyo chicken tumusule ne mu depression ng'amanyira atya singo mmaali Shira yagudde mu depression atasobola kujja kulayivuu bade njagala kusooka chicken waggulu balenzizeeko Shira chicken akyali otereko Shira muwe miliyoni 5 kabaata kuba tebamuweza Shira twagala Shira tumuyozeeyozeeko ennaku wadde tuba tetutegera na kutegera nange mwenyini ng'omuntu basi tegera bimulekamu I swear ebyo biri cancelled because people are there abetaaga obuyambi. Why should we force this? Abantu bangi okitegeera banoonya maama Fina bamufikisinga bingi byabwe azipoti yabirimu so byebyo baboyi bange mbagala nnyo babaye kabaata message yange badde clear newana abazze gwe mugambe ekintu kimaafina ekintu akivuddemu bakadama basibye bavuma maama Fina Rosette wotabadde bwabuuza maama Fina yakyogedde omugamba Rosette yakyogedde nze era ne mami ngenda mugamba mami ebintu bino bwe bitinya bwe bitubireke period tuli basanyufu batimu Shaira Price buli side ofune essanyu nze sirina timu wabula kiri kimu nti oyo omwana chicken yayiga enjogera si mwana muto ayina akamanyiiro nga bugaidinzi tendo omutima omulungi sinze siguyina omanyiira ate pressure how can you be a hen enkoko eneetakula mu ttaka nga lyerinnya banno beetumye ebintu ebirimu amagezi gweweeyise chicken that alone ekyo kyokka kiraga entegeerayo era ddala oli nodda ku Shira Price n'ovuma mwana gwe ng'ano Shira Price yabadde akubeererawo ng'ensi yonna ekuvuma kavubuka gwe omwana oyo Shira Price obadde omusasula mmeka wootuukidde vuma taata waakuzaala olwo Shira Price kaana gwe weebuulirire oli ku mikisa gy'oyonoona bw'osirikako ofa chicken bw'osirikako ofa oli chicken okyetaaga obuyambi Shira Price mubi wano ebifaananyi bye ebyobuseegu ebyafuluma Shira Price ye yakuwolereza yekka kati yesterday nabadde nina obbazanyira interview ya chicken gye yakoze gundi najja n'atulinnyamu katono awo ono omuvubuka ono wasente anti kakati oli kwagala kummanya wabula toli kwagala kumanya bigenda go atugamba nti buli abaana abadde banvuma temukimanyi musula ku nnyumba zange n'ozitulaga n'obawa n'ennaku ng'olagolyeku ne Shoprite gundi supermarket esinga mu Africa e Uganda yaddalawo ng'eremereddwa ennyumba bazitunda kati ogamba ennyumba azitunda ng'ate waakalwala nnyinza n'obutazitunda nga baazitwala
tetusomesa ekyo zikiriza ate amafuta agasami petrol station kumbe milioni ngalu kumbe bilioni namba okuzimba petrol station eyali ku level eyo emalawo akawumbi buli lita amafuta ogirinako nusu 2.5 ku nusu 3 buli lunaku. Anti kati njagala mbasaasire kati olaba ne mu bantu abo bembadde nze okwogera nabo tobaddeemu nekusangawo naye nga wemmanyi nti engoye embi tebazigoba mu butale naawe kankusange mu ndizo buto kakati Godfather muwesa mu budde ayogere ebampeeko obudde butono njogere bagenda kulwawo wano kuba gwange gwakwogera era kyekindeese njogere n'abo abatamanyi kuba abamanyi buli mbeera egenda mu maaso bagimanyi. Kati abatamanyi baagala kumanya amafuta ga Sami petrol station mbu gaali gaani. Watugamba gago? Aliwe bannakugamba nti gange obukakafu wabujjawa? Watukakasa? Nga nkakasa nti gange. Ngera bw'otugambe nti oli mulwadde bwe tuwakana ng'onyiiga. Kati wali agatuwakane wali ng'otulaza amafuta? Kakati we gabanga gaali gange ssaawa ya leero tegakyali gange. Waliwo obuzibu baali baagannaamirako kuba tegakyali gange sikyagali. Enterprise ya bilioni namba n'ogitunda sente waziteeka mu bajjajja waziteeka mu forex trading. Anti ali wano w'oyogerera waliyo abamanyi okusinga leero waliyo afiiridde obuwumbi nga bugenze mu lunaku lumu. Bisegedde naggwamu n'agenda mu kiyumba. Nkugambye nze nzekka wano eno maze emyezi nga 6 ya depositingibwa wano era abanga abamanyi mu buli mbeera babaddewo wano. Waliwo n'omuntu ali okuwuliriza Godfather ng'ali kuwulira naye nga yateresa oluusi n'ebintu byange ebimu. Waliwo wano ali okuwulira nga yaŋŋamba emmotoka yiyo tambuliramu ku lw'enkyukakyuka. Wano waliwo omuntu ali okuwulira nga yatuula n'agamba nti ku lw'enkyukakyuka Comrade nkugulidde tiketi gendako egindi. Ebyo gyebiri eno gye tuli okitegeera. Otandise kati okwogera ogenda kufuna b'ofunye. Kakati nze ekisinga okunnuma mu byonna nti ate abantu buli kyenkola ku lwange ate bambala engatto ezitali zaabwe. Okitegedde? Ne beenyiga mu ngatto ezitali zaabwe. Wemba nvuddeyo ne ŋŋamba nti bannange ndi mu mbeera bw'eti. Gwate ow'enkyukakyuka n'ojja ogiwakanya kiringa agamba abantu nti bulijjo byoga nti Museveni yayavuwaza n'abantu bya bulimba. Kisedde? Sami yamba ebyenkyukakyuka mukwano byesonyiwe era wali badde straight forward n'obulira abantu ebikuluma n'obibalaga n'obabulira ebyobuyambi. Simanyi ate enkyukakyuka ate Museveni blog. Nankulu w'ekitebe agobye ku kitebe. Kasita wayogedde ku lubongo yanezzaako enkulayirira ga Katonda mu ggulu. Ekyomukisa omulungi ne Bebekulu yamukubira naye ogamba otya nti oli mulwadde ng'olosenge yali abeera Dubai asulawo. Sonko Why? ogamba otya Sonko ebiri ku app eno biraba. Luka n'ogamba oba ekituufu kyeki? Obuzibu Katemba yayitirira nnyo mukazannyo kano. Ne kino Sonko kyongereko amawulire mayitirivu gonna ag'obulimba neyanziza nkukubidde n'obugalo. Amawulire mayitirivu sika kasanzo baga bulimba basiga bulimba manyi oluusi oddako ebbayi n'osooka olaba ebintu oyongera obyetegereza. Naye ng'olaba n'ogamba bakubya ntulondewo ki nga bikulumya bulumya mutwe. According kugwe situation ogiraba evuga eragawa.
situation ndabanga abamwenzo tuziko obuzisi mbuuza batya abantu bangi gye bali abayina embeera nga beetagomba kwasaganyizaako ebyaddala kati oluusi buli lwovaayo ng'ate onaayamba ku muntu ebyaddala bagamba omubbi omulala wuuyo okitegeera olw'ensonga lw'abantu abamu ng'egye bayinza okukolamu ebintu byabwe kasitooli ya chicken neya Sheila Price byonna nga byoli ekituufu kiyinza okulima okutegeera okuleka bo bennyininyini mpozi n'aba bali okumpi ennyo n'otegeera ekituufu kyekimu era mu mbeera y'emu ey'ebyobufuzi era ejja ate ebyobufuzi byo bikambwe nnyo ate byo biralamu kuba mulimu abafiiramu bambi obulamu bwabwe nga manyi agoberera ekituufu ate oluusi nga kyagoberera nga kiri feeke abamu balina kye banoonya kati kulinga ng'abantu abagenda mu irumina kye abantu abasaddaako abantu olw'obugagga olava alina agamba naabuzaabuza abantu abamu banangoberera abanaabafaana babanaafa naye nga nfunye ekifo gundi nga kintusiza mu kifo gundi kati waliwo saddaaka ezimu nga zigenda kujja naye ng'etagirese ng'eri straight so mu mbeera efaanaganako ng'eyo kati bambi bano abantu abalala ate ne bakafiiramu okitegeera oba kubanga enseke zikubibwa mu ngeri ya njawulo edda abantu bakolanga stanti naye nga tibibeera somehow naye kati nnaku zino abaana bazanya stanti nga yaddala ng'olaba y'amasasi naye nga yaddala ebeera ewedde emirimu kati onoonya ekituufu ne kikubula ddesh n'ogamba kiki n'ekiri wano n'ekyalibadde ekituufu nga sitole y'omusajja omu eyakaabanga buli kiro nti engendya ne batuukawo nga temulya n'enkeera nga bamumanyiira lwe yajja ebyaddala okulya bagamba oyo twamumanyiira bw'atyo nti emulya basanga yamulidde nga mufu era awedde emirimu okitegeera kati ekituufu tukole ki ya rabbana katonda waffe gwe yatutonda tukoze tutya muganda wange ddeesho olwo omanyi tugenda tuuka ekiseera omuntu ne wajja n'ayogera ekintu ekituufu ku intaneti abantu bamugamba sinikira muli ebinnyo ng'alina mmala kufa tukakasa nti yali kituufu ng'alina mmala kufa tukakasa nti gaaya afudde bambi kati weewali obuzibu ye twali wano omuwala eyajja ng'ayita obujulizi bwa Good Life Edinani yakola atya yabula bubuzi eyadda ndowooza olaba abantu banoonya views ezitategeerekeka abantu ebintu babyonoonye nno ebyaddala kyola TikTok kati bagyonoonye egenda kugwako business fadde bagikolerako ebyaddala ng'oli bintu byaddala oba okitegeera abantu bagenda gyonoona ebyaddala nno tubeere nga business nga tezikyakolebwa abantu abayitanga ku mutimba guno ne bayambibwa nga tebakyayambibwa kuba oli avaayo n'akusalako ekigambo nekinene waliwo embizi gyendabye wano ng'emmanyiira kansooke mmalo gitereka oba okitegeera true oluseke lubaako tali muntu atakuba luseke kibaawo naye oyinza kukikola mu ngeri ky'omuntu okitegeera kati amazima go kati gabuuze abakola stand kati bazikola bulala kati abantu abali ku social media bangi abagigobera n'okusinga bali ku mainstream especially wano mu Kampala and outside the country abantu bangi abagoberera emitimbagano ate betulina abantu bangi abantu baffe batuyiye emetala amayanja nga batuyambako kati bagenda tuddamu kutuyambako bintu bimu nga kizibu nnyo kakasa kino nga ne boonaakola emboozi efaanana etya bagenda gamba oyo mubbi nga desho wakeera ku makya n'oyamba abantu n'obaleeta wano eno n'obakwasaganyizaako nga naawe omanyi byaddala at the end nga ye oli yajja n'akusuulula obwongo gwe n'okkiriza n'okituulamu nga naawe ogenda kufuuka mubikiriza obagaana nze remember sometime back nalina wano eno nali nga terukwasaganyiza ku bantu naye nga nze nkola ngezaako sembeza omutima gw'omuntu eri omuntu ali wala nga bw'oteeka wano abantu ku live ne bamuweereza ssente ku ssimu ye etaliiyo. I used to do that. Naate nakola mistake yali ntono nnyo juzi wano yaliwo. Kati ne bw'ojja ng'olina omuntu gw'oyagala oyambako bagamba oyo mubbi ayagala tukuula ne batabani be nabo baliri nabo baagala basaba ssimu baagala nabo kukola ki nako kuula nabo baagala ssente. Kati ng'abantu okukola tebakyakola nga bakeera bukeezi wano nakola live okuva ku makya paka kawungeezi nga bw'avuma nga bw'asaba nga yeetaaga ssente. Okitegeera ate nga yeefudde serious n'ebyaddala ng'ava n'akulumiriza ggwe n'agamba Desho oli muyaaye Desho oli mubbi bampa ssente zange n'ozirya naye nga tekyabulimba. Ate mulimu n'ebintu tuyinza okwerekereza nina brand nkedde ku makya nze kati Sonko lwaki emitwalo 5 ganjawukanya naawe newankubadde kale bagaweereza
negaita mikono gyo kankubira essimu twesortingenga abantu twogere bwe kigaana nkikolekere olw'ensonga n'ekinene nate kyengenda okwonoona wayinza obba lwekiro ekingi ekigenda okukola kyekigenda okujja kubanga eno si enkomerero y'obulamu oba okitegeera nze mbadde manya ebintu bibiri most of the times abantu abakola shows bw'okola show bwetayongera kuwanika ekusabya ddala wetakussa olina obba nga wetegeeze ne sente nnyingi okwongeramu oba okkomawo ne stand ne stand ezimu eziri smart ezitanyiga bantu balala nja kuba ebyokulabirako bingi oba bibiri nti stand n'okukyusa management byongera abantu waggulu oba okubibasuula most of the times genda nga otunuulira abayimbi betulina mu Uganda nnyinza obba kubalira bakalifa baaliwo time yokale y'omututuuka neggwako ng'ey'omuntu oba okitegeera tulina abayimbi tulabika bakoze ebivulu ne bikwata desho badde okimanyi nti bivulu by'abayimbi main kivulu singa kikusala oyinza okweziika n'ebyokubiri ne bitaddamu ebiddako ebyo biba biddirira nti okoze esooka naye eziddako kyo zizo otakola wali wegenderezaako ekintu ekyo era ojja genda olaba abantu abasinga obungi ng'ajja kuba lugogo ejjula abantu bangi naye nga talina ssente nga ku last moment sheeganye tiketi ne bazigaba abantu basobole okuyingira asigalewo or if not that towards the show bajja kukola stunt eyinza okuba smart oba eyinza okumuziika wano ffe twalinako omuyimbi gwe nalabako yakola ekivulu ku gundi ku Freedom City yali w'amaanyi ng'ayambuse ne ekivulu kasita kyagaana yagwa completely okuddamu yimuka kirala kizibu oba okitegeera kati stunt ezimu I don't know whether bakono baffe bayinza oba bali mu stunt ze siri sure oba tebali mu stunt kumamba n'ebintawanye ne sidda nnyo ku ebyo naye bwe banga bweri bwetyo waliwo ekinene kiba kyonoonebwa kinyinza okugamba oba okitegeera waliwo komenti zirinya ly'omuyimbi y'omu wansi yes the good thing ate abantu mumugoberera muli bagezi ne mbabona abamu abakola stunt ne zibambusa kyekimu omuntu yenna ng'obadde oli abantu tebakumanyi management nekuleta nekuteeka mu maaso g'abantu bwe bati management ebiseera ebisinga ngi bw'otayokana nayo mu bulungi oyinza obutadda ngulu kyekimu abantu bano era abatulaba kagambe ku kino ekintu kyekimu ne views za TikTok desh kuno kuliko abaana ba TikTok abalina following milioni 2 milioni 3 osana we milioni 4 naye nga tali noni mu bantu nga tebamumanyi bamutegeera nosanga abalala abali wano nga ine emitwalo 10 kati wano ko live nzenda live zibeera n'omwe gwe beta Shadia yeyitanga Shadia wa Kyagulanyi omulaba ng'erinnya eri sounding nga bali manyi kuno n'ogalaba following ye ng'eri wansi nga ntono nosanga omuntu alina following nene nga abantu tebamumanyi kyekimu era ku views ojja bana nnyingi naye nga si za mugaso ng'ezo ziyinza obba za kuwemula ng'okola ebintu ebikwatagana abamu balina following nga y'Abachina nga y'Abayindi nga ne bw'olifuna obuzibu olulimi lw'oyogera talutegeera lwakuba teyozinga bu sound ne bakumanyireyo nga tolikola ssente era toliba na ssente era oliba munaku ebbanga lyonna naye ate nga wengiwanisa following gy'olina kati ebeera ekulimba oba okitegeera views ezimu eziyinza okubeeramu nga nnyingi wano ziyinza obutakugasa naye views obeera ne following ogikozesezza otya abamu bajja kuno nga anoonya engeri gy'akolamu views afune challenges bamuwe ssente ate akole bamuwe obulango omulala najja nga atandisewo bizinensi ye ya bitabo ya nviiri nga bolaba Brazilian oba atunda bizigo nga bibye kati nga newana abeera ne following ya mitwalo 3 gyokka naye ng'ayinamu ababeera ku live wano abantu be nga bajja kujja bagula obuviiri obwo balabe ng'akola ng'agenda mu maaso that's why olaba abaana abasinga obungi abalibadde okufuna ssente bayingidde ebisiyaga yesterday was somewhere listening to a story from a horse's mouth desha abaana bali mu bisiyaga ba tiktokers n'abayimbi naye ng'ekibabeza mu bisiyaga omwana avaayo najja n'ayambuka wano ayina be yeegomba tamanyi gye bajja ssente kati paka gye basinkanira eyo kasaba muyingize ebisiyaga ng'olina kusiba llo oyingire bakulya akabina oba bakusokondesokola ebintuntu naye nga toyagala kukulaga nti oli low class oyagala weekuumire waggulu kati ng'olina ogenda okumaliriza nga ssente zonna toyina ssente ziza kumaliriza bills oyagala kwambala bulungi kunya bulungi olina akamotoka kayinza okutambuza nti so on kati ng'olina kuguma kukola ekyo naye ng'ojja kikolera emyaka 2-3 tayimu eddako yonna kikubonyebonya obulamu bwo bwonna abantu abasinga ongi baagala ebisiyaga nenze desh kansinzira wano ngamba abantu ennyumba ya sitaani katonda azikirizako omulembe mulamba ku nsonga y'ebisiyaga once you join that kiriza obagaana wallahi tojja sigala kyekimuze nkusiba ekinusu oba okitegeera kati social media eno ekyuse twagikozesanga nnyo okulaga bannaffe abali ebulayina n'okuyamba ku bali mu bwetaavu ye ne stunts ezimu abantu abamusinga bazitunulamu nga tebannaba kuzikola
kubanga kati kyabaddewo kale bwe kibanga kiri bwe kityo basi bwe kiri omukadde yalina okuzimbibwa ennyumba asigadde mu mbeera ki jo nabadde ku live wakabaata ekiro nga Mama Fina bambi yavuddeyo nga ye Mama Fina nze mulidde okuba nga tandika butandikula Mama Fina omundeeba nava mundeeba nadde ebulenga abaddewo ebbanga ddene n'agamba kati nga nze muli baana bato sente whether zabadde batezabaddewo seminti wuuno abazimbi baabano ekigendererwa kya mukyalo oli akyusa obulamu oba okitegeera kati ate ogenda olaba abantu abatalina byakola kuno bavaayo balumba omukyalo oyo nze ndi musiraamu nnyo Mama Fina musamize nnyo naye Mama Fina alina ebintu ebimu wano byasimbyeko essira ne tubirabako kintu ne kitandika mpola mpola ne kitambula era y'omu ku bantu abali appreciated whether mu kamera oba emabega wa kamera nze n'abantu bembuliddeko Mama Fina nga bawa ssente nga si za ku live wano nga si bino bya wano n'oli ati gundi bamuweereza ssente nze kaneegerezeko nze mwennyini nnyini nze edda nali nkyakola ku NBS twalina ko bagiyita NBS Star kati gye bayita Sanyuka sometime back omukyala babe bali muyita Ssenyondwa Latifa kati bali bweryo nabalabanga ne Kapalaga ne Justine nantume Mama Fina yajjoyokeeyo n'atuwa ssente nenze nalina bbali nagenda naye nankera naye nga sebo bantegekeddeyo emitwalo bagyali 3 Mama Fina yakuwadde ssente tamanyi wabala yalabye nti waliwo akavubuka akabadde awo akaddugavu okitegeera wano recently feno twayina bana ab'omu nsi y'abampi abakatiko family akakawala katukogenda wano okuzaala nga katanisosabiriza bimuve ku byatwala kuba abantu tebabitegeera bulungi naye mu posting of video nga kali stack Mama Fina sent someone n'akwata ssente n'agenda mu ddwaliro emukono n'abawa ssente ezibayambako nga si bya kamera nga si bya kikyengezako kulaga titulina wana abantu abali pure nga ino omutima gw'obuzadde nga ne wana bakusanze mukubo ngoli stack ajayimiriza emmotoka aveemu abeeko kyakuwa yeeyongereyo ebera abayisi bali bisanga busanzi luvannyuma bagenda okumanya wano zaagaba wano nga zabadde yakamuweereza nga ssente nga zibadde we zibadde ziwera ate nga nabo tebazoogera nga beekuniza oba okitegeera kati avuddeyo agezeeko kuyambako naye kati bwe kiba nga ekigendwa kyali kyakuyamba ku Mama Yakuza ye bambi oyo omukyala asigadde mu mbeera ki kuba si yesi nabamulako ku live yonna osanga singa wabaddewo gap ey'omuntu omu oba n'aleeta omukyala oyo ku live kuno osanga ekigendererwa ky'oyo omulenzi gwe bayita Yakuza oba Mama Yakuza oba oli omulala ajjamu essaati bamuyita ne shirtless osanga bali badde baraizinga eddoboozi omukyala oyo n'aba kuba n'olidde poloti ebakitiibwa baagimuwa nze nkola na jjolo n'abakitiibwa twesanga eyo mu field emukono nga tukola bweba nga baamu oba 2 ku 2 oba 4 ku mmeka okuzimbawo akayumba kayinza okwambuka mu bisenge nga 3 miliyoni zinga 25 osobola okuzimba akayumba ne toyi ne kaggwa mukyala n'ava mu dipo ng'omwana bwe yayagala n'ayingira eri okitegeera naye nalabye abantu ate nga balumba omukyala Mama Fina azze ate okuyambako obuyambi teyasayidinze sayidi nti oba ali yagundi oba yagundi oba okitegeera kati okitegeera naye yali badde ye omukyala asigadde mu mbeera ki kyekibuzo ekiyinza okuba ekinene kuba bino biyinza obbawo whether stunt or not stunt ye kale yeetaaga at least abeereko neewo kuba Kampala si wuwe embeera si nnungi oba kitegeera ekintu ekyo muganda wange era singa wabawo okunoonyereza oba n'ofuna shirtless oba Yakuza alina akasimu n'ateekako maama we kuno kuyinza obbaako abantu abayinza ogamba let these people badde ebbali twalaba sitole ya Yakuza nga akaaba eri maama we kati ffe tukwasaganyize ku Mama Yakuza owa akasawa kamu akaseminti owa kino okitegeera nze ekyo kye mbadde ndabawo simanyi gwe oba olaba otya muganda wange ina ennamba ya shirtless boss si yoyo shirtless boss yoyo yennyini ajjamu essaati because story yatandikira wuwe ne bagidiwetinga saidi y'abachikeni Alani Cruz n'akiyingiramu n'abayambako somehow interviews ne kitambula nzawe mbadde ndabanga ensonga nti kale wano whether because fena tetumanyi kituufu I'm not sure that it's a stunt or not stunt yoli omukyala aba asigaddewa okitegeera oba okitegeera nedda gwayinza ogamba kyatiti musiru oba ali wamu n'enkokonkoko kati kale waba musiru gwe nga woyinza okulowooza naye omukyalo no ye asigaddewa oba okitegeera kati kyekyo ze wendabanga ensonga kubanga abantu bakola ebintu bingi abamu bitali mu kamera fena tulina n'omulenzi gwe tuli mu kutereereza ennyumba waasula tuli mutereereza naye waliwo ebintu mu bitujja nga nawe okisobola n'ogamba Katonda lera ambulensi nze nga nze songa sofunayo obukadde tugeze oba buli 2
ono omuntu tugeze yeetaga emitwalo 3 kajjo nabaddeko n'omu kadi yeetaga emitwalo 3 nga nsobola ogakwata nengamuwa oba ne mugulira ebyokulya akazanyo ne katambula okitegeera kati awo ffe we tunoonya oyo omukyalo n'asigaddewa tuyinza okufunako ekigambo okuva gy'ali singa tusobola okukifuna kiyinza okukola senga Nuru yagamba ati n'abalala omukyalo oyo tuyinza omunoonyako. Yes. Hello. Yes, sir. Kakati nze kyendaba omukadde oyo kibandibadde basobola omukolera because mama Funa abadde ataddewo endowooza ye ng'agamba abawadde abazimbi noli owa sites oba bamuyita kitiibwa sites nga naye asazeewo abawadde ka plot lwakuba kirabika nga bakikeni bano balemeddwa okwesotinga naani nono omuwala Shira Price naye bandibadde bakozesa omukisa ogwe ne bayambagana ne bazimbira omukadde ono ennyumba because kikeni alina kyatamanyi muvubuka muto naye yandibadde asobola okwetereeza kubanga in future ajja kwetaaga ebivulu ebirala naye bw'anaabeera nga takoze ekyo kyalina kukola amazima ga Katonda mu ggulu media teyeerabira. Oyinza okubeera nga wali oyagala just katugeze nga wali oyagala kufunyirako favor mu bantu bajje babeerewo ku kivulu kyo kireme kuyiikanga ebyabalala naye ate tosuubiza by'otagenda tuukiriza because yasuubiza ate n'avaayo n'agamba nti ate kati nze saagamba ko ntugenda zimbira muntu nnyumba because obutambi busatulating era abaana baabugjeeyo ne bamujjukiza nti wano wagamba nti ogenda zimbira ono maama yakuza ennyumba ate kati saa zino weekyusizza nti togenda kukola ki tewagamba ko nti ogenda zimbira omuntu ennyumba therefore akole ekyetaagisa azimbire oyo omukazi ennyumba naye kabaka like ebisenge bibiri it is okay kuba ekikulu kya byonna kwe kuyamba by the way okuyamba tebakukaka we just weewaayo n'ogamba nze kanyambe n'okola ky'osobodde kubanga si musango gw'okuyamba Katonda akuweeramu n'omukisa oba tokimanyi naddala ng'oli ku piiki kati kikeni kwayimiridde naye bw'anaavaayo n'asigala ng'ali awo alowooza nti bwe mba sikoze kino munankola kikuba ne leero nalabye ku mukutu gwoba gwa X ng'agamba nti bwe naaba sizimbye ennyumba munankola ki tekye tugenda kukola naye ekituufu kiri nti at one point ojja kwetaaga oddemu okola ekivulu ekirala kikusale kuba abayimbi bangi nga Sonko bwe yagambye bangi nnyo bakoze ebivulu ne bibalemerwa ne baddayo nga bagudde eiza okola ekivulu ne kikutwala mu maaso oba ne kikusuula so kikeni yandikoze ekintu kimu Mama Funa aba yasazeewo amuyambeko akkirize agende yegayire Mama Funa amukolere kubanga kino kijja kuyamba kikeni mu maaso ne audience ejja kumanya nti kikeni yalwanye n'akola kino because Shira Price ye yabadde agamba nti ekimutta kuzimbira mama yakuza nnyumba of which kikeni yagisuubiza ate sente kikeni yagambibwayo obukadde 10 so bakwatagane ne Mama Funa eyo ensonga bagisootinga nze yendowooza yange olaba okwongereza ku ekyo yo abayina sente z'abayina because bino binaffe tuyinza obiteesaako naye idea esinga okuba ennene yava wa kikeni n'aleeta bino ntegeka show and so on era ndowooza yonna idea yagireeta n'ayingizaamu ne Shira Price the good thing alinawo sente kati kikeni kyali badde akola yali badde akolera abantu surprise nga ye okitegeera bw'abanga alinawo sente kubanga ekituufu Mama Funa alinawo yabadde nga omukyala byana Mama Funa Rosette n'agamba ku nsonga etuuseewo okitegeera kati kikeni asobola okukolera abantu kuba ffe tuteesaako biteesa era bigenda kukoma wano okitegeera because olwo sente ezasondebwa kizibu nnyo kati kugamba nti sente kuba wakabaata waliwo kozi yabadde etandikiddwawo neeyiika kati kizibu nyenda kukiza wadde ekino bazisonde wano okitegeera olaba Sonko ebiseera ebisinga ojja olabe ekintu kino omuntu omukulu mu nsonga kitaaziwombangamu omutwe n'azivaamu omanyirawo ezo ensonga mulimu ekintu ekitali kituufu
Mama Fina yawaako omuvubuka akaana ssente ozijjukira? Akaliwa. Kajjukira kali akaana k'egundi. Yatambuza ffene. Akali katambuza Pene. Yali asoma. Akali katambuza sabbuuni. Lama ke yasanga. N'amala n'atuuka n'agamba ssente ezo muzigabanenga mu abantu. Walaba embeera eyaddako okubaawo, famire yeekyanze, bagenda musaddaaka, bagenda mukola ki, ye yali akirabye. Bwe yatuukidde okuva mu nsonga z'abano, ekisooka abantu bajja gamba nti Mama Fina yavuddemu olw'ensonga nti wabaddewo much of disrespect. Ekyo nakyo kikulu kyabaddewo. Naye direction yabadde bweti. Shira yabadde ayagala bazimbire mama wa yakuze ennyumba. Kitegeera. Naye nga expression y'abantu ababadde ku live kuba babadde mu video. Nga balaga nti tebaagala ennyumba kukola ki? Kuzimbibwa. Nga walinga waliwo gundi nti ffe twagala mutuwe kaashi byonna ebinaakolebwa ffe tubeere nga tukola ki? Nga ffe ababizimba. Nga tubipulaningira. Sonko singa ojja n'ogamba neetaaga kamera. Omuntu ng'ali awo wansi n'asindika request n'akubuuza Sonko weetaaga kamera ki? N'omugamba bweti ne bweti ne bweti ne bweti ne bweti. N'akugamba gundi genda ku dduuka bweti ne bweti oba genda ew'omuntu bwati ne bwati agikuwe. Kirina enjawulo n'okugamba zimpe ngyegulire. N'otalaga nti kamera gye bakuwadde oba oli musanyufu oba obadde okyagala n'osigala ng'okontinuinga naki? Namboozi zo ndala. Ampadde. Tebikola ki? Tebinkwatako. Tomugambye thank you. Tomugambye nti oba bambi tweyanzizza. Kitegeere. Kozi bano baba offalinze abazimbi. Twetaaga nnyumba kuzimbibwa. Okitegeera. Bakuoffalinze abazimbi ne seminti. Awo ye sayini eyabadde esooka nti ennyumba tukola ki? Tugyetaaga. Mama Fina weebale munnange otuyambye otutaasizza naffe katutandikire awo. Ate kati olaba tewali kyanyegeddwa. Ono Shira Price yabadde nga agezaako ku appreciating Mama Fina. Oba weetegeeza live eyo naye chicken yabadde asirise nga yagamba tewabaddewo appreciation yonna. Yagaluddeyo labira. Ayinza n'okubaawo embeera nti abantu bwe bafuna obutakkaanya mu kugabana mu bya ssente omu n'agamba njagala nyumba. Kuba oyinza otunuulira sayidi za bintu bingi nnyo. Okitegeera. Ono ayagala nnyumba. Shira gundi ye gy'aliko. Kyewasuubiza omukazi oli njagala okikole ki? Okituukirize. That's why nakkiriza okukibaamu. Watu ey'amasukola ki? Kituukiriza njagala nnyumba. Okitegeera. Oli omulala ali ku kya ssente. Tuwe tugizimbe. Tuwe tukole ki? That is the biggest problem. Tukizimbe. Shira ekisinga omuluma omukazi yamusuubiza kimu. Shira teyaliyo ono n'ateekamu erinnya lye. Nze ne mukwano gwange ani? Shira Price tugenda kukola kino. Era ne ku kifaananyi n'amuteekako enkyasho. Kati ye ng'ono maama n'agamba tukola ki? Ennyumba tulina ogizimba kozi kyekisuubizo. Yabapimye bwongo. Kakati ono ssente ze yakola oba ze yafuna mu sho wayinza okubaawo possibilities
nga tayagala zikozesa oba nga tayagala tolako lwadde n'ekikumi. Naye nga mutima gwakimanyi bulungi nnyo nti nze nina abantu bange be nnina abagoberezi bange nga nnyongeddeko n'emikwano gyange. We can run a campaign of building this house naye nga sente bazikwasiza ani? Ye mwennyini nga yazina ye mwennyini. Simaati alina kyagambye wano, agambye singa babagamba musome ennamba abantu abo bandibadde basanyufu kozi bakimanyi bulungi bagambyeko ennamba maama fina ekigambo nti soma ennamba etandikira mitwalo 5 kudda waggulu. Abantu abo nze ninamu n'ekintu ekigamba baali basuubirayo ekigambo chicken musome ennamba. Bw'otunuulira gundi walabayo video ya nnamba emu ng'agamba nti share chicken baagika sponsoringa mbw Amini yateekamu ne ssente okutegeka ekyo ekivulu naye ate chicken yagambye mbu yateekamu expenses. Nalabayo contradiction yawo awantu. Nini waliri pazo. The problem was the problem was between the money within the two. Ekyo weekiri naye ezo sente zaali ntono oba ntono okubakayanya nga mwine ekigendererwa. Kakati deshi zikamaize nga ngamba bwekiba kisoboka nga chicken centers zina akwata obwo bukadde 10 ab'omukadde mu kamera ekyo kigwe bakiggalewo kubanga already mama fina kati yo yakivuddemu ate kyategereke sente tezijja kumala kuzimba nyumba ey'ebisenge ebibiri babadde boogerako kusaba n'ekiyumba ky'enkoko something like that kyebabadde boogerako ku kamera. Ate kino kankibagambe nakyo abantu babeere nga bakimanyi situation bwezityo zirekako omu ku bbo ku ttaka era kwaba ababiri kuliko agenda osigala ku ttaka. Ojjukira kyampanya kyampanya ne Brunoke siyo kakabe bayimbi beyawula bakoyiya bazereza bafana omwe yasigala agira ne bakola ki twalabyeko ba Capital Music baliwo wano Opafambo ne Moshimavuku bingi example yenga eyo situation etandika osiga ekifaananyi mu bantu nti toli muntu mwangu kudiringa naye when it comes to money. Nnyo kyekyo kye mbadde ngamba nti chicken akyalina future naye ataagizannyiramu oba okitegeera kubanga businesses nnyingi ez'abantu ababadde batandise omwesiga nga bakolera obulango afuna offers bweziti ezikubeezaawo ate n'ofuna sente endala mpitirivu nnyo. Eno sho ekuyambako kufuna ki buganzi mu bantu naye ate bw'ovaayo nga kyewasuubiza tokituukiriza ne bwe yandizimbyeyo ruumu emu bweti yandibadde esobola omusigaza mu bantu. na millions 10 zisobola okuzimba double room. Labo omukyalo ennyumba gye basulamu wano mu kibuga si ya mulembe ne obo gye balidde era sente entono naye ye bali ffe gye tukolera eyo kuba nze nkola mu by'okuzimba osobola okuzimba millions n'oziyimusa n'ozigala omuntu n'afuna waatandikira oba okitegeera eko giwulira ddeshi evaawa kuba ndaba ne gundi agiina nange nobadde ngiina wakiteddemu kati so ezo millions 10 zisobola sebo okuyimusa room ekisenge neddiiro ne bakuba ne ka plaster sebo kisinze engeri gye budget nzemu bulungi ne toyi neesimibwawo omukyala n'atandikirawo. It is very possible wezibanga ze sente zeziriwo oba okitegeera nange nakyogeddeko nengamba nti sente zisobola okumala naye chicken ye nga insistinga kuba olwedde ettaka baali muwadde weeriri ekitegeera which means ekisigalidde kiri ekintu kimu mukyala ddeshi zisobola ozimba ekitonotono Gwini Brazilian zisobola ozimba millions 10 nkubuulira amazima deshi waliyo ozimbyeko oko kakabeyo ba like karumu kamu zisobola ozimba ezo millions 10 kati kambabuulire
omuntu nga ye buloka ewantu nga sirutobazi n'ayambusa ennyumba n'agigala eddinisa limu ery'ekisenge wano katukola enzigi nga ziriko n'eddinisa lyako litambulirako gwezi ensawo z'essementi ziba mmeka ensawo z'essementi 50 mafina ge yabadde ayogerako ezo ensawo z'essementi nnyingi nnyo ku ruumu z'ebbiri mpozi nga mwagadde zimba nnyumba esingawo obunene gano nkubuulira mazima toyo okugisima waliwo omusajja asimayo toyi bufuki bagisimira mmeka kino nkibagamba nti nze nzimbyeko nali nzimba okite tulina twali tuzimba ya mukwano gwe gomanyi wano ku Apple bulungi lwakuba twagiteekamu eswaga nebaako yakoma milioni ze10 ositula ennyumba n'ogisereka nga tokoze bya malidadi biyitirivu nnyo nga nnungiko n'okusinga ku nnyumba gye basulamu wano e Kampala nze nkusiba ekinusu Sonko olaba ne KCM yabadde awaddeyo omusenyu n'amatofaali oyo gayogerako oba okitegeera byonna yabadde abiwaddeyo so ettaka bwe liba weeriri amatofaali weegali amafina ataddeyo ensawo za seminti n'abazimbi abakuwadde so kiki ekyandibadde kiganda ensawo za seminti 5 nnyingi nnyo ku ruumu z'ebbiri nnyo ekintu kino kiri ku ssente tekiri ku byakuzimba nnyumba nga bwe wagambye mu kusooka nze bwe ndabye kati milioni 10 my Brazilian nze ndi mu ttaka tutunda ttaka era tuyambako n'okuzimba ekitonotono toilet sirabu yokka yeseeza toilet ne toilet futi bagisimirayo kati mmeka oyinza okufuna sima futi za 30 mu wiiki emu ziba ziwedde bulungi nnyo amanyo sima obulungi esima ne futi 5 mu wiiki emu n'osirabinga n'okambusa bulumu bubiri n'akayigo n'okateekako okitegeera ennyumba eyimuka ku supiidi waneeno kasita eva mu musingi wane waddeko buloka teziba za kukiika edduka emisinde n'eyambuka weccu waggulu amabaati ogula amabaati ga 2,700 ruumu emusolo ogendako amabaati 6 kati bala amabaati nga 15 gajja sereka ruumu zeezo 2 lwafule bala amabaati nga 18 ne tooyi yaako bulungi nnyo afuuti yo ya nusu 9 kati kugenda ngokubisaamu ogizimba bulungi Brazilian neggwa no simenti nga wansi bino ebya pulasita simanyi langi bikusanga oli munda eddinisa lya 25,000 osobola ofuna eddinisa okitegeera eddinisa olujjo luliko eddinisa emitwalo gyo nga 35 olufuna ne lugenda mu bulungi n'ogiggala ne weebaka n'otandika obulamu obupya n'osigazawo n'akakadde akasiika muwogo ku makya nga kafumba ne muwogo omulala omufumbo olw'eggulo n'obuwoowoolo n'ekigere ekinte ne bizinesi n'etandika eyo ebbali kitiibwa gye bayina estate zaabwe ezimu ezisinga obungi ku saidi y'emukono Nalubabwe tukola nabo mayanga naffe tulinawo estate bonna tulina baba bakitiibwa saidi ze tuyisinganya nabo oluusi tuyimira ne twebuuza nako kisoboka bulungi milioni 10 bulungi nnyo lwakuba nti abantu bano oluusi butabala nnyo olaba omuntu newo bukute milioni zitugeze gali 3 oba 4 siri sure nti zaawera nawe zibanga ziweze nti zebaba kunganyiza kuba sente mwe mwiza olaba ngenyize basenza ku stage naye ebintu ebitwala sente nyingi bingi mafuta kupangisa kino okukola biki nene oba olina milioni 25 nze nkubuulira abantu bamanyi okubala ozimba obuyumba nga kanyirira ka milioni 15 kikani yabadde ayogedde yagambye nti sente ze yafuna mu show nga gyeko bye yakozesa expenses bukadde 2 so n'agamba nti ataddeyo milioni 10 okuzimba ennyumba ya mama yakuza so kiba kitegeeza nti waba yafiisa obukadde 2 n'agamba nti awaddeyo 10 which means ayawuliddemu wakati so kiba kitegeeza nti akole ekyo ekyetaagisa akwate ssente nga bwe yagambye kuba yabadde alina bayagala oziwa nga bagamba nziwaani buli omu n'azeesamba n'agamba ne kati mundeke nkolere ku peesi yange oba ekitegeera byonna byakoleddwa temanyi binayino bbanga abiwulira milioni 10 asobola okubako kyateekawo mukyala Judesh nti n'ebintu bikyuka bitya maidia tibikyuka bitya ebyokuzimba bitya byogamba biyinza okukyuka tukwatagana n'okuzimba banaye ng'omuntu ova mu bupangisa temulira nnyo malidali kyetera okugamba wano abantu bapima abasajja fuuti 2 ne bakugamba yakamu kitundu ngwe ng'olaba ng'eri ewala naye womala ogigula sente ng'ozitaddawo kuba milioni 1.5 tekyagula iPhone esalawo erina cinematic wena bada milioni zinga 3 ogula iPhone 13 Pro okitegeera naye omuntu nga toli nnyo byakwejjanabya ne simu si business kati ngaffe abazibeerako nti kati simu wano weefa ya Dash oba kompyuta weefa ayina okusula nga teyeebase ayina ogizzaako enja ayina okukola live ye
ezo sente ogula ewantu abegwe Kadaama abeera ali ku kyeyo mwanyina nze n'okwata milioni 3 za myezi gyena n'ogula ana kwana emukono awo n'ogirekawo ng'oli mwaka gw'ogusooka contract Allah ng'akuyambye n'otafuna buzibu bwonna w'okomerawo gy'oguze ana kwana milioni 3 nkusiba ekinusu eba eri milioni zinga 4 ku milioni 5 nze wano abantu njabbawo ekyokulabirako wano mukunja nga twakamujja mu kyalo nga tujja wano abajjolo batuwa ettaka lyali lya milioni 3.5 ne balituweera ku milioni zaali 2.5 lwe tuligula 2.5 kwana tumala oligula baali balina poloti ezaali ziweranga 12 kati ezaamukunja zaali sigaddewo nga 4 ne tugigula nebeerawo naye emala okuggwa bweti tayimu eyaddako waliwo abajja nga baagala gulawo yali nosonga twali tuteekawo nyonyo kamera nga tulagawo nyonyo abantu baneiba weebali mu weeks 2 yaguze milioni 3 oli yajja nga bagamba mba milioni 4.5 nekale lyatunda kali olikula ku supiidi njadde ekiwuna zaatunyonyole ne milioni zezo 10 obaako kyoteekawo nga sitakwita wanji maidia wanji kati katugambe nti right now biri babibajjeeko tebakyabibawadde nga balina 10 balina milioni 10 agenda zikwata afuneko omuzimbi abazimbi tagenda kubeera omu bayinza okuyanga 3 okitegeere abazimbi 2 ne poto kati balina okugulako material bamala okugulako material oyo bulungi nnyo batuuke ezo sente zikoma ku bbiimu obwo obuyumba bubiri bw'oyogerako nga byonna kwebiri byonna wamu zikoma ku bbiimu yataguzeeko wadde akabaati nno ekisenge n'eddiiro zikoma awo nga ne toilet gy'oyogera tagizimbye jjukira omukazi ayagala n'ekibanda kyenkoko anti kati omuntu gwe bawa talagira nnyo sooka okwate kyoba oyina nyama ntono kaine eri kuli muki ate jjukira ayagala ebisenge nga kuliko n'ekyabazzukulu kubanga jjukira ye abaana be beyazaala tebakolerera bukadde bwa nnyina bwabwe abantu balina omuwa nekira kyembadde ngamba nze ngenda kuvaako kuba ndi mu kufumbya taata w'abaana mmere olaba laba Sonko buli njagala kulibula kumbe tugende maaso olaba Sonko oyo omukyalo omulaba oyo simanyi ekikeni bino ebintu tebyabadde wano wadde tetubimanyi na kubimanya nga biri eyo mu YouTube zaabwe okitegeera kati olina akantu kali ke wagambyemu bwe simanyi omukyala aveeyo manya simanyi ajje waneena abayagadde omusondera bamusondere tweyongera jemu mukamwa bali bakola ebintu ebimalirize nga bwe babitandika kuba olaba ne mama Fine yadde agenda okubayambako yabikoze eki yabijjemu omukono kati webejja waneeno olaba emmotoka ye yaluma abantu kati ate olwo bajja basondere wane sente za Aisha mukasimanyaani bagambye deshi yazibbye okiwulira namaze nekitegeera munaana ebyo tebiriwo mukwano wantu wadde mukusondebwa bantu sente namaze in fact nekitegeera wa comment yawo nensoma nekitegeera bulungi bavumye nnyo kati gomanyi kyebakoze mama Fine ate nga yabadde ali mu kubayamba buyambi tebamutegeeza na kontinu oba zisho zaffe olina otuwaayo sente tuzimbire mama Yazakuna mama Yakuza mama Yakuza jjukira mama Yakuza agamba nti ayagala n'ekisenge ky'abazzukulu naye nga mama Nyakuza ayina abaana ababazzukulu ani abazaala tebagala bwabwe kwegamba ffe abaana abate emiti emibi tumukolerere kati olabawo n'ekintu ekirala ekitwike kati kankikubuulire olaba mama Yakuza aleka okusaba ebintu ebingi okibanga bwekyogera nga bwekiri poloti gye bamuwadde abakitiibwa naye bwe bagenda ne baseetingawo omusingi n'etabbwa ne bagiza amannya ge ne bwesigala aba amaze nayo gisa ekiwalinga ekyo ekyo mukitegeredde oba n'ekitiibwa nabo poloti bayinza n'okugizaayo kuba ekisooka ne chicken reactions eyabadde alaga wali eri tubawadde buloka bweziti wadde okuba ku bugalo yeeyanze ya reactinze mbw atunula wansi yeekola obusolosolo maama ne bwembanze nkeera ku mata nembenzuulira sirina laavu mbwabwe terako nze omuti omuto breakfast sirina laavu oba odolirira wa sirina laavu yabula olombwaggwe
tera kunza omuti omuto breakfast kati bbeere ddene ali mu ggaawa tuwe postmortem ya bino ebintu bamaama yakuza b'emyaka 250 bali Uganda batabeera babadamu bamaama yakuza ba 250 myaka egijja ne bali musekera bakadamu essaawa zino maama yakuza emyaka gye yagikolamu ki abazaku balina ennyumba ya maama yakuza nze maama yakuza si yandeese deeki ezo sente za sani tuzirye tomuwaako oluso olw'ataano gye baamuwadde kubanga yawadde wano natumubuuza interview kimu ku kimu kino kyabadde kija nga netiwaka wezibakuwadda yabadde dakiika nga 3 n'agenda akulayirira mwoyo gw'eggwanga Serenda Jimmy nze ne mugomera negendayo ne bamubuuza mbanyanti obadde onoonyayo eri mbanyanti wano deesi nyongera okujjukiza ku makya gayogeredde kunyamba ezo sente ogenda kumpaako kubanga bamubuuziza mu banyanti obadde ogenzenze mu nyayo ki kyaba abaddamu bannagenda nabakali obuyambi nga tebamufaako eri kupostinga mu bakomulengo yannange mmwe munkuba omusajja n'alinga n'amubuuza mu bantu bonna lwaki ogenze mu banyampi deeki ekyongera okujjukiza mukwano nkedde kunyampa kwagaalira ogenda kunafaako era agenda togenda n'owayo sanisanentezide n'ekikomo sani singa badde abasaka mu bbanga ku intaneti waligenze ku YouTube n'olikodinga akantu nga buli akubuuza omugamba genda ku YouTube okatangeyo nga buli akubuuza okugamba interview ebibuuze ku YouTube bw'abyala akamba tosobola tuyita banyampi mugambe omukulu w'ekika yagamba akakatebe takatuuliramu bwereere otuulira kamukubire wano mugambe sami sente z'abanyampi tuzizaayo omunyampi mugambe tetugenda gaba sente za munyampi tetugenda gaba sente za munyampi sente z'omunyampi nekirala ekigenda kubeeranga bonna bonna batwale bajje nga wasuza otya abanyampi basiimye basigaze sente zaabwe bakomuledi bakuyimirirewo abanyampi basiimye basigaze sente zaabwe tebagenda kukola nga abakomuledi bwe babavuma bakomuledi bayimirire naawe abanyampi tubaleke mu bunyampi bwabwe abanyampi bakoze entondo abanyampi bakoze entondo abanyampi babayisiza amannya amaaso abavubuka bo bayisiza mu banyampi amaaso abanyampi kabasigaze ekyabwe nabo basigaze ekyabwe kuba mu ggwanga musango na lutalo okujja eno mu banyampi abanyampi bakubeereremu ate babeeringa babavumi abanyampi basazeewo basigaze ekyabwe sami asigalenga ng'ajja eno ng'ajja ku birala paka kuba abanyampi bali mu bavamu kati okitegeera naye
basemba lwaki tebatuwulira amazima kuba bo basalawo okuliira enganda lwezitazimba nazitagasa naye katubasabire kasita nabo balina ensigo 2 n'omukira katubalinde talimu zaabwe kuba buli omu alina tayimu ye tebakola ku balala nabo tujja kibakolako tulabe ensi ejja tuleetera amawulire amatuufu jasitibudde wakati awo waliwo ne bulijjo ennyonyi zibaluma balazaziolowooza nga kakitwako ekyofu ate babasanyusa tulaga struggle gye tulimu ndowooza yeyaabwe endala nnyo kujja ffe naye bonanadde bw'ofunamu akakajjoko wano live ndowooza songa olaba obuzibu bwaba okitegetegeye omuntu ajja ng'alina ebizibu ng'abantu bagenda omubeereramu abantu bamala omubeereramu nga balala bali nga bagamba abo banyampi abanyampi sente z'abanyampi era abanyampi lwaki wagenza banyampi kati ate oba mwe temulina busobozi mbadde nga nsonga eyayambayakuza oyo banange abantu bebayayamba mulimulenga abantu ngeesasa n'olukimu mugamba nti banange katuwasizeeko omuntu baba wadde ettaka at least yoyo omusinzi kamukamufunzi wabaddayo tebasekiwadde alimu okwongera kumanya ebyumba byoko ate enzo zinazanya tebasobola kuwaya atesiserebyo nga katitaka kikulu bulagajengo gyesesaki owulidde bakuwadde ensolo yaweerere ate sinsale byoya abaana bamama wayo bagende kwekyememu simanyi bafune pasipoti bagende bakole bakyaja okuvuga abamu bali bayememba bagende batebaeteeyo bamalirize yeyemba nabo ekirungi kuliko ne ruumu z'abazzukulu nezimimituulo kati abazzukulu kyogamba agayinima walagadde kabeyongere okusala babamugeera ekyo nakawuka kakabula kyajasasaba abo benyini abamasamasa amazzi ag'okuzaala bafuna obutabo bajja kyeyo beebyeyo nga bamaliriza ennyumba ebyo nga basindika za simiti kubanga siraba mumungi walimu omulimu ayo bamuwadde emitwalo 5 nagamba mulwadde bamwogera emitwalo 10 emitwalo 6 kyagamba nti abazzukulu be batwala katikati nefooti omuwano emitwalo 2 sebo ntegeninabwe kusajja bweyamayamannyo bwewazimba nga sebo osooke weya kuzimbira abamayumba bali ebyalemu okulegera mu myaka gyabwe egyekyeto kati bali basumbuwa babayonde bagenda bazimbirako babawadde n'obuyambi bazze mukazi bakuuma comment section bagumya okufaafakofi kakati mugende mu bizimbe ennyumba bwe kigalikekirire time tojja bwe kiddira kati ndagala ekalimu byoyo bamamazakula bikukwata twojjukira singingipuu abazunabulabababawe banazanyo lyakyewe zamagezi okuba omukyalo emisembeze bamuwadde babanga solasonayanayagasala mubakibwa saiti kyagenda kyaliwo agende ku ofisi yaabwe akubire n'omukikeni amuyambeko basooke bamuwendagaamanya gwekiyitibwa newebabebaabanabanamagawo asubeweyombo bayalibaawo bayaki ate tuwaliwa ettaka eryo alage omuntu atakyota tasobola kwewa obagana bantu batasobola okwekolera obanga omuntu oli mukyala alagaziwasofuna mu myaka gy'okwekolera banane
Mama yakuza bw'abaana abalala naye abaana bali abalemu okulaba naye omukomerera
alisa kuzimba ennyo mama fina twabeerwa abaata nga tumanyi ekintu kiwedde kikani agenda mawulire kunange gebawa amafina ayagala ng'omuntu ng'omukyalo omugwe tumanyi maama wange ayamba twabeerawo omwenge baali bamuddamu yali mulungi ekyo tulize tugaane bamusanga amasoso yali yazira kubatagaganya ng'olabira ddala baagala namanya yayogedde sisiawabagamba byayiteredde naye okusinziira ekyali waliwabwababa amazima g'amagagatona mukubaba mamafina lwekiti yadakabiri era mamafina ezezebadwalamayazamazimbenazazeetaaga okiraba kakati kikekekekeamagezi mama yakoza bwabanga kitiibwa yamuwadde ettaka agemugere wali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 
nakulumya wakasente oba miliyoni 5 oba miliyoni 3 okwaza oyo omukyala magala ogamba abantu baneetereza abavaamu mu kikulu genda kweka kumuwa expense nakwekyayo ezisobodde mama yazagende wati bamuwe ebundi byamugolopoloti wamugolopoloti baati naye abalemulera mu kabuga kumusabuza kwesi yagamba mambo alina okuzimba enyumba alina okuzimba abale batakiriza olaba gavumenti yayalerere naye ate abantu wano tutumizaza abantu batulize ebintu nebakolakola kutumiza nabeera omusajja waba yalemererwa wadde reaction yasaza mu media yabadde nnungi etuliza nti ensuubizo waliwo abantu bazibaawo kikegeni ozosimba mabangisa bakubali basimanya miliyoni zimazala nawe zo miliyoni kwako mama yakuza muzaala oli muzukulu yagamba abaana bonna we bali balamutika abo bajanja abantu akubonebolende njagala kukinyumba ky'omukulu abaana be bakola mu kintu kigeni towaayo sente kwate obugadde bibiri obugadde 3 obumu mutwale watitibwa ku sayiti kitibwa gwekaka mukolera galo yanyanyagama yakusa oba bateka bateka machibati periodi ekyokusatu kigeni oba nambemu yakuzaala oba nambemu yakuzaala the fact is oyitibwa nambemu amaaso nze nambemu alabira jjo kirabika siyetamubuuza oba yagambye mutwale nti ndaalawe nga abasesi watewategedde nambemu yakuzaala wabula ye yakola kigeni nomata nambemu mubi nomata nambemu yasigala yakola omuyenaita gye yava yerabira kuba wajjo otamanya gyovudde nejolaga tosobola tomudamu siisa musajja oyo maaso nakumangeri ekyo omuvuma gwogenazima okisusizzaamu makwanoba oba komerezezwaga okulaba nti wafuwamaani kuba wakozesoni kunejjamu abantu olomutulagako abaana babadde femasi nebagwa balira ddala wansi omusajja omulisanzaamu amaaso kisusse mbawagamba kigeni otimba genda ku sayiti mama yakuza bamuwe ettaka bamala okuwekkaka oleyagagaana wenyini kutakwata miliyoni 3 oba miliyoni 2 ozikwata omuwewe omugaga abaana balabe batandikirawo zaala tolyajjawo tolisagawo twakwata ekyo miliyoni nawe okyayagala okwezaazanga ennaku bantu basuubiza nebafunizemude emyaka 6 nekigwako ezinzimbye mwana mumeveeko mama mubeere bulungi abantu bagamba ensonga y'abaana yakuza wani bulungi oli eyo navuma mama yakuza zale nakyalabye mu byebeereesho okusinziira yakabata abo tebagala zimbira mukazi mawe ebintu byokama mafina byabadde abawulino byabadde buloko omutwalo buloko omutwalo yabadde mukwana bulungi nnyo bakuwadde kaka wadde loloka bakuwadde babulayo na musenyu gwokka ezo sente ennyumba yadde bulungi yali yabisenge bisatu baba abadde omwalo
ne babawa ettaka ne babawa n'ensawo 5 ennyumba ne baba yabira kiro kimu babadde bazimba ka kiro kimu nga kayiwa sayiro emu kalina ekisenge ekyeru n'eddiiro ne balikozesa fuuti 10 kabadde kamala ensawo 3 zikatuusa ku olopuleeti ensawo ezisigadde 5 ezikuba kulasita tebayagadde wali yakisoni yaabwe gyebalaga nga tebakirina kongera mamafiina akanyamagenda bababikuni kino nyona kibawa gamba tebabiriiko ngagamba kati ezo kyenazodde baali bali mu kunafuya amafiina ngaamulaga gwe tetwetaaga bibina abagagga baffe zeekubuulira kuba nentunula gye badde batunulamu enyooma oli kino nga balaga tebabiteeko nayomba ono siyayo eno amuyombesa mu luswayiri nayo asiriza buli akola banyo tebayagadde zidde mbirwaba ebyaddala kituufu ezo sente zadde zimala bulungi nnyo zadde zimala bulungi semiti amala ebalizimbika kiro kamabaati 30 bati wali bufuufinjiri abatwala ebinaanaana izo sente zadde zimala bulungi nnyo ebisiro bulumu bubi ekisenge kirimu n'eddiiro n'ekisenge ekirala zimala kuko omutwalo gwa buloka zadde zizimba negusagala nawo ng'omutwalo guzimba ebisenge 4 nga mulimu n'abiri so just tebayagadde kuzimbira mukazi naye muntu aba yeeyakale ate obuzibu bwa chikeni bamaze okweyama buli kimu kiteredde ate nadda yakasuku ng'alinga agamba bibaade beeyamye byonna tebirina makulu yayagala kasasashira ebyo byasinyudde bayagadde kulira muntu kale bamuwe ogenda batyokyomukazimba kukisuubizo zizimbira kikeni yali asika abantu kyamutomotubanatantike yali asika abantu kujja mu agenda kuzimba ennyumba naye mwenyini kikeni naye mwenyini tanazimba sobola okulaba emyaka gye gyakivuga tetumunenya nnyo tagamba n'ennyumba gyasulamu tuyinza munenya naye kale kyo tukimanyi okuva dda kali kasitandi kuba kayimiriddewo ku sitandi komanda mudongo eyo sitandi ate uno aliko ono doni simanye ani ono doni ono wa sky means naye kugamba konsati ebaddewo ku sitandi naye kale obuzibu bwoliwo sitandi awusa omukazi ekyakyalala kati ate abantu bakibuza ekibeere kyaddala bamuwadde ebintu ate yasigalamu kirinti nali ku sitandi singa yawaddamu nkamuga muntu kale yali sitandi naye nfunye abagenda okinzigisiza kanituukirize ate yalifunye nakuba ate agenda wamaanyi nnyo tuganye yali wamaanyi yali yalifunyemu nnyo tasobola kiraganda ntayagala gaba sente ekyokubiri balina n'ettaka limanyi oli mugagga oyinza okuba lyampewo deshantu osuubiza ettaka lyampewo oligaze kamera gamba wawadde omuntu asobola okusuubiza ekintu nakuwayima amafiini wayakusuubiza weekiri naye noyerakiza tetumanyi nti oba lyampewo Mukama yeebaze ba mikwano kakati nze ngamba Uganda nti tulina okuyiga okukola emikwano n'okugikuuma kubanga nga tetunira mama fiina tho tesiri mukwano gwe naye ate abantu abo mikwano gye mwenna ababeera nnyo ku butuuli mu mikwano gya mama fiina bw'aba azze mu bintu byammwe at least try to respect him kubeera mukwano gwammwe gye mujjukira bulijjo okubayambangako bwe kibanga waliwo ekigaanye n'ekirala Ugandans we should learn the profession way tulina okuyiga okuba competent and trustworthy kubanga kikeni ali mu media akyalina okukozesa media okufuna obulamu obw'amaaso because that platform alina okugikozesa naye kati baani abagenda okwesiganga okwekola ebirala
ebirala maybe you have other projects ez'okubaguza ogenda zitandikirawa nga you're not competent enough, you're not trustworthy enough. So nze ngamba Ugandans we should learn to be professional bwe tuba tusazeewo okukola ekintu. That's all yanziza. Era nga byonna tetuneerabira Deshi. Chicken ye musajja mubi wankwe kazaakayo. Mwasize mukyaka muri bulungi. Muri bulungi mukyala Deshi nkulamusiza Sonko emwemu mu biro taxi. Asubire mwenna muri bulungi. Tulungi ati ensonga ya chicken bannaye obenge gwadde nayo tugiwone naye nga tusobola kwebaza Mama Fiina nti at least yategedde ekituufu ky'abantu abadde bamusiimye ensonga n'azivaamu kyekituufu abantu abo Mama Fiina yali ayogera nabo naye ng'olaba tebamuliiko. Ekisooka bombi bali very proud. Bakimanyi balina abagagga baabwe. Era ne Kalyoti okwo baaliko nga balina abagagga baabwe abaaliko. Nga toyinza banyumiza Mama Fiina byayogera. Era wali obalaba nga baweereza nnyo bali abagagga baabwe ababiri. Mama Fiina ne bwe yagezaako okubeesibako n'abagamba nga wadde kino mbawadde kiri. Nga tolabawo wadde kantu konna nti basiimye. Oba okitegeera omanyi omuntu okwata obusawo bwa sementi amakumi 5 n'akwata n'abazimbi n'abakuwa okwongereza okukendeeza omulimu gwo. Ekyo kitegeeza nti omulimu gwe aba gufuteko nga 50%. Kati chicken ekigendererwa kyabwe kirabika baali baagala kasente okuva mu basiponsa baabwe nga tebaagala kukwata kasente kano ke bajja mu show kwe kuteekawo ekibeerabeera. Gwe Kesa naawe entegeerayo nze simanyi oba mutegeera mu kijasinoza mwina accounts oku TikTok. Omuntu okusema kitegeeza kuba mabeere mu kyoto oba mwawulira mu kyalo kyawa. So wamanzi bagamba nti chicken ekigenda kyo kyali batalaga kukwata kasente kaabwe ako ke baakola mu show okuzimbira omukazi ennyumba. N'ekirala ekintu ky'ennyumba chicken waddembe okugizimba waddembe obutagizimba waddembe okwata kyasobodde n'akiwa omukazi n'amugamba kino kyensobodde ebintu byagaana. Bw'aba amukwatiddwa ekisa agende mu basiponsa baabo abaamuwa abamwegayirire oba muwe poloti eyo owa bulooka naye azimuwe amuweyo akasente kamuwadde abaana be batandikira awo. Alina abaana akwate sente abatuuze abagambe bannaye nze mbafunidde bino mbafunidde ettaka mbafunidde bulooka n'akasente akatandika kaakano nammwe mutandikira awo. Ye kyagamba nti abaana bonna yazaala bali awo bwe batyo baleme kusaba okupuresha abantu buli omu akola ekintu ng'alina ekigendererwa kye bamanyi lwaki chicken yakola kyeyo oba ye yalina okumununula yali agikoze nga yeyina omununula ate muse ku puresha mbuzimba zimba ennyumba akwate akibawe. James jakati katonowe kati ku nsonga yawo kino kigenda Mwami Desh n'aba hostess bonna aba moderators b'ezino programs. Nze wano n'ekintu kyendabawo ekirala ku disrespect gye baakolako Mama Fiina kw'eyo ensonga kijaki ng'ogenda postinga abantu ababiri nga balina obutakkanya kubanga initially tekyaliwo mu ddiiro essaawa eyo tekyali nekya kuzimba nnyumba tekyali kyali wakati wa chicken ne Shaira Price. Era kabantu kugenda okukola programu eyo yayagala kusortinga abantu bano nga yagala awuliriza saidi ya chicken amala awuliriza saidi yani ya Shaira Price. Oba oli awo bamale bakole ki betondere buli omu yetondere munne bakwatagane
kubanga naliwo ng'etandika waatyo byagamba n'agamba era maliza chicken okwogera nja kuteeka finishira price naye ayogere mumale mwetonde kubanga nga gundi chicken ng'agamba yagala kumwetondera kiri ekyokumusakako akazindaalo kakati gwe ali kukola gwe hosti nga tonaleeta omuntu nga Mama Fina kubanga ebiseera ebisinga Desh abahosti mwabasuula abantu baffe mu buzibu kati nga Mama Fina n'ogera n'omusuula mu kintu ne batandika okumudisrespect nga kiviiridde ku gwe ng'omuntu host etageti yo ebadde ki nga tonnamuleeta era olina okubeera ng'oli mugezi nnyo n'ostuding embeera before nga tonaba kubaako ne programu yenayono y'amaanyi gy'oteekawo n'okuleeta omuntu ng'oyo omaze okutegeera bano bali ku ki kyennyini osobola igwedde ekintu nkulaba nnyo ng'okikola era nosooka nostuding embeera okitegeera naye kati abantu bali mu katemba yennyininyiniza kutandika kwennyini nalabirawo ng'abantu bali mu katemba ng'olaba chicken ali mu katemba nakira press byatuuka baati ku live ng'olaba atandikiddewo katemba we nga kisirusiru era nzaawo nengawo wano tewaliwo kyamagezi kiri awo kati nze y'ensonga naye sobola kuleetera Mama Fina nekimusuulamu ebintu bya katemba ebyo ate nga ku bantu bano tubateruze tubagoberera nga tubalaba engeri gye bakolamu ebintu byabwe kati Mama Fina mukazi watu yava eri amanye ensonga eri serious ayagala kutaasa abantu bano baana bano najja bambi wholeheartedly nga ayagala kubataasa kumba ali mu bintu bya katemba byebyo byavaamu okitegeera kinyagadde okuyisaawo ekyo bahostisi mutomeza nnyo olumu abantu baffe nga mulowooza oba ensonga gye mubaleetamu oba bo nga abaze nga balowooza ensonga gye bajjamu eri serious nga bwe balowooza kumbe mubateeka mu nsonga za katemba kitegeera oyogedde bulungi nnyo Dax kituufu Mama Fina baamusuula mu katemba gwe yayita kale omanyi abantu b'emitima emirungi ogwa mu kintu nga kati ye yajja na mutima gwa kwagaliza nti abantu abamanyi bombi babiri n'agamba nti kambayirewo omubiri ayinza okuba ti abasapootinga ku show yaabwe kanayagala abasapootinga ndowooza mu ngeri bwetyo naye nze ngambye ensonga y'abana abaana twandigimaliriza kuba they are just making oba batufuula oba ki kuba bo okikene tosobola mawula ona share price bamukwano nnyo nti buli ekigenda amaaso okiri scripted bo bakimanyi era bamanyi wa gye kiggwera era bamanyi bwe bagenda okukiwunzika omuntu nga tuyinza n'okuba tweyogeza wano nga bali Dubai beebase okitege abaana batambulira nnyo ku bintu ebyo ebintu byabwe byebyo ate nno bintu ebyo bibikuwa we mulibeera ekintu nga muli serious abantu bajja kulowooza ebyo bye baamanyiira nze nalaba live nange buli omu yagigendako nga yeesunza amanyi live eri serious bagenda kusotinga bintu nange nentuuka shira olwali kutuuka ku live waati nagambira mukansooke neonyene egomasi yange egyeri ngiteeko nengamba kubeera eyo nensonga ebintu biri serious bino kitegeera kati abo baagala ku trendinga saawa zino babeereko ku yo naye ebirina makulu abo bye balimu ebyo bintu bye babikola nnyo mwana batambulira nnyo mu bintu bya sitanti naye ng'olaba ekigendererwa kya Mama Fina tekwali kweraga nga abantu abasinga bwe bakyogera ekigendererwa kya Mama Fina kyali kuyamba kubanga oyo chicken yakula essimu nga baagala tiketi yali ayagala tiketi naye nga Mama Fina taliiwo naye abantu abo balaba abantu abo baleetera n'omuntu obutaddamu kuyamba omanyi bantu bameka beetaaga omukyalo oyo kati mwe mutandika omuzza mu bintu byammwe ebyo ebya comedy ebitali serious naye atuuka n'agamba anti kati nabo binkola bano bansumbuwa busumbuyi oba chicken ey'embeera gye baalaga nti oba abayambye oba tabayambye they can still do what they can still do it. Muntu waawa akugamba nti nno abazimbi mbakuwadde nga mu butuufu miliyoni 10 zirina mu ngalo ne broker bakuwadde omutwalo gwa broker nga buli kimu bakikuwadde olina miliyoni 10 z'ogambye notakeera ku makya kuyiwa
enda kulambula ne bamugamba akeera alambule poloti omanyi bwe yagamba nze sizuukuka ku makya okitegeera gambye olina milioni 10 waba asagala mukashi ogenda kuzimuwa naye mama fina kimu ne poloti eri ogenda kuzimba gulova kwata milioni 10 ezoba toyagala okumuwa ogenda otandika okuzimba ennyumba n'abagamba oyiye n'abagamba agazimbira ku peesi ye ayagala zimbira ku peesi ye papya n'ekirala kye nalaba abo tebayagala bya kuzimba nnyumba ekyo kye nabagambye nti buli kimu baakibawadde ne bakibateera ne sigamba nti kikeni ogenda kubeera ku site wano mama fina agenda kuwa abazimbi nga kuliko yinginiya agenda okumanaginga site kitegeeza yinginiya ayinza nakukubira bifaananyi kitegeeza tugenda kubeera awo kyebabadde beetaaga zenga ngenda site okonfaminge bugenderero zete zenga ngenda just katono unobaka bugenderero zete wamma gwasinga okubeera wano era ebiseera ebisinga wamma mama fina gye wanola kubanga gwe tandika okubeera gundo okukola assessment ku bintu ebimu ku nsonga ezimu zebaba bamuyitirako kola assessment eri yennyini sooka weetegereza embeera kyokka buli omukyala alyoka ajja ayingire mu nsonga ayambe abantu kubanga bagenda kuwonera abantu abasinga obungi abantu ayambye imagine omuntu ayambye otuuka kumuteeka mu bintu byakatemba weebityo okitegeera kimalamu amaanyi kinyiiza kiweebuula so just kubanga twagala kumufiirwa okitegeera naye yanziza kati ekitegeeza mama fina ne bwajjanjaba abalwadde bano akina nyina buseke mu busolo akina nyina kyekitegeeza abantu babeereyo ne bagamba omukazi yeeraga awaddeyo ssente kweraga okitegeera naye ng'ate aba ayambye obulamu bwa muntu kati lengera mama yakuza bakukoledde loosi kati ate gwe battidde ye mukyalo oli bambi mama fina gwe yadde ayamba bano baali basigadde mu komera nga bamaze kivuddemu abatakyakidda kibola abantu bannaye omukazi nekirala olaba ekyo banaye omuntu tomuteeka mu kamera nga tugenda mukolera kintu bagamba ne ku kivulu wali bamuleka wabweru wa kabalaza mbu yatuulanga ssente nga bazimusonsekanga mu magulu bwe yakivulu kwe kumuwa emitwalo 5 n'abagamba mulwadde ne bamwongera 10 gy'emitwalo 6 kati ekitegeeza ye yaggwayo neebuuza ne mama Zakula ennyumba osula otya mu nnyumba ey'emitwalo 3 obadde agisasuza ki nga chicken tannajja kati olaba omuntu yenna kasita omulaga nti kati olaba ekyo si kizibu kuba nakati ayinza okuba agisobola naye bano tebamulaga nti tufe tuli mu stanti tuyisaawo kyaffe bakimuteeka omuntu ng'akusuubiza ekintu ng'akikukakasiriza ddala okitegeera kati kyebateeka mu mukyalo nze omukazi sirina kyemunenya bamulaga bano baali mugambye olaba omuntu waliwo stanti gyoba osobola okukola n'ogamba kati olaba oba ogenda kuyisaawo ekintu nomugamba omanye ekiriwo kati tugenda yisaawo bwekiti naye ngenda kuwaako weekiti okitegeera tugenda kitambuliza weekiti omuntu n'amanya nti eriyo naye ogenda kumpaayo 10 naye ate naye yeekubira bulala paasi yeekubira pulogulaamu z'ataasobole yamanya mu nzimbire ruumu 3 nga ku muluzi 3 ezo kuliko ekisenge ky'abazzukulu ate ayagalawo n'ekibanda ky'enkoko ne swimming pool nedda naye ekituufu kiri nti kale ak'ebisenge 3 kati ntalayisi nnyo nedda ebisenge 3 lwaki abaana be tebabimuzimbira chicken yagamba yabadde asobola bisenge 2 ng'omukyala alaga atayagala ebisenge 3 nedda obuzibu bw'abantu bwe bayamba bwe kati oba nga bakuzimbidde 2 naawe noonya ozyongereko ekyokusatu ate nakano akatale ke katto keerabira nti omukyala teyadde tayagala mu kyalo eyo baakaseeyo mu kake yagala tayagala wantu weesudde n'amabbali ga kibuga kati we bamugambye konagamba wonna nja kugenda bebana abakadde b'omu kibuga abo basire jjajja jjukira jjajja akyagenda n'emibidongo naye ate no weewuunye omukyala oyo kale nti teyabaze
bagizimba n'ebeerayo ene mu kibuga ssaawa yonna kaggwamu nga tolina pulaani B. Kugambye eri mu kyalo ofunayo Singa yakkiriza ne n'ekibanja kinene n'afunako ne waateekwa obukoko kuba kati wano mu kibuga waayagala tebasobola suuka kyagala okuŋŋa nti omusajja adde agendamu 5 ku 5 amuyita atya adageramu 2 ku 25 bazimbemu ennyumba newe yali mwadde 2 ku 25 nga wagendawo kaluumu ne bateekawo nnyumba n'amanya nti nyinayo akayumba kange mu kyalo. N'otutenkanya waliwo ebbanga emyaka egijja otuuka nga tokyasobola kibuga ng'ekibuga kikuvuga supiidi naye ng'olinayo pulaani B ey'akayumbako ng'osituka n'engugu zo ng'odda mu kyalo. Naye ate otuuka okuba nga n'ekibuga kikuvuga supiidi nga tolina pulaani B ng'oli awo Mbabazi ya acceptinze yonna gye banaamuteeka naye oluvannyuma lw'okuba nti baataddewo ka puresha nti agende mu kyalo. Era kyawe aba yakkiriza ng'agamba yonna gye banteekeyo. Naye wakuba munaye kati kyansi yiyo yafudde owa sementi yagaanye. Baatuvumidde omukazi bavuma batya omukazi. Bannayuganda munaye weebate tebamanyi kye baagala. Gomanyi abantu abali mu kusaba kyansi yokka kati kankubuulire